Ku lwokusatu lwa wiiki eno abayizi ku ssomero lya Golden Learning Center baddusibwa mu malwaliro ag'enjawulo okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okulya emmere eteeberezebwa okubeeramu obutwa. Bano okusinga baatwalibwa mu ddwaliro lya Namungo Health Center 3 n'amalwaliro amalala okumpi gye babadde bajjanjabibwa okutuusa kati. Wabula bwe butuukidde olwaleero ng'ennamba y'abayizi ekyafuna obujjanjabi ekendedde. Nga newe twogerera baana basatu bokka be bakyali mu ddwaliro ng'abaana abasinga baasiibuddwa nga abaana bano twabakwasizza abazadde baabwe okubatwala ewaka. Okusinziira nze ndowooza okusinziira ku bujjanjabi bwe babaweereddwa n'obubonero bwe bazze nabo yabadde food poisoning. Abantu abasinga balemesa bizinesi za bannaabwe tomanya oli yayise oba mu mufumbi ne bafuna kye baatadde mu mmere kwegamba abaana balidde ne bali obutwa obwo ne babeera mu mbeera gye babatereetedde. Era tukitegedde nti akulira essomero lya Golden Learning Center akwatiddwa poliisi. Nga akwatiddwa ye Ephraim Odong nga ye mukulu w'essomero lino nga tumukutte atuyambeko mu kunoonyereza. Poliisi era etegeeza nga buyimiriza emirimu ku ssomero lya Golden Learning Center okumala wiiki 2 nga bwe bakola okunoonyereza ku nsonga zino. Nga wiiki 2 zino zaatandise olunaku olw'eggulo nga bwe tukyanoonyereza ate nga bwe tukyazuula bye twajje mu food samples ezaggiddwayo nga zino zaatwaliddwa mu bakugu baffe okwekebejja okuzuula kiddala ekyabadde mu mmere. Poliisi yategeezza olunaku lw'eggulo nga bwe yakutte abakuumi 2 nabo bagiyambeko mu kunoonyereza.